Abatuuze mu Kisuuna Cell nga kiri mu division y'Ekimanya Kabonera mu kibuga Masaka baguddemu ensi mutuuze munnaabwe bw'atemuddwa mu bukambwe ng'attiddwa Jack Nakawunde kwagala abadde atemera mu gy'obukulu 38 ng'abadde mukozi ku mobile money mu kibuga Masaka. Ababbi babba ogenda n'ovaawo katono nnyo ogenda okufulumako okuva wano n'ewali osanga ennyumba balina kye bajjeemu. Obubbi buli muno bususse. Ettemu lino libaddewo mu kiro ekikesezza olwaleero ng'abatemu abasse Nakawunde Bakuulise n'ensimbi ezikunuukiriza mu kakadde. Abatuuze bagamba nti omutemu yasoose kugalira abaana ba Nakawunde mu kisenge olwo n'alyoka amutugumbula ng'obudde olukedde bawulidde abaana balajjana nga basaba babaggulire wabula kibaweddeko okusanga omulambo gwa Nakawunde nga gugaŋŋalamye mu kitaba ky'omusaayi mu ddiiro. Poliisi ebadde ekulembeddwamu omukwanaganya waayo n'omuntu wa bulijjo Yahaya Rugoba etuuse n'embwa enkonzi y'olusu n'etandika okufeffetta buli wamu ng'eno esibidde ku mugoba wa bodaboda amanyiddwa nga Deo Nsamba ng'olwo naye abadde azze okulaba ebigenda mu maaso. Omu ku baana b'omugenzi alumiriza Nsamba nti ye yasse nnyina ng'ono yabatiisiza nti singa bakuba enduulu wakubatemaatema ng'amangu ago ono poliisi emugombyemu obwala agenda abitebye. Yabadde mwalu naye ate nga manyina erinnya lyange nga bamambuya leeta maama naye nga nze nkimanyi kiyamaleeta. Yagambye neebakirizo nesooka ne mwana nangamba ajja kuntema. Muganda w'omugenzi nga Ruth Naroga wakati mukwazira n'ategeezezza nti muganda we tabadde na buzibu bwonna nga yeebuuza eyamusse kyamulanze. Nze mbadde bakannakede genda kulima kati muto wange ankubira essimu atali kaganda nangamba byempulidde bituufu ne mugamba ebiki nangamba bagambye nti baba Nakawunde bamutemudde ne mugamba sinna bakiwulyako nange nekuba essimu ewaka ne baŋŋamba naffe tukuba amasimu zitunakumanya bukakafu kati nze ne ŋŋamba abaana bwe balina nga kanziruka ensooka eŋŋende. Ssentebe w'ekyalo Samuel Kiruta asinziddwa n'alaajanira abakulira ebyokwerinda okubayambako ku bavubuka abasusse okukommonta ebiragalalagala ate nga tebaagala kukola. Naye nga kimbadde nsaba abatuuze b'oku Kisuuna ne bakama baffe bonna waggulu batuyambe obubbi buyitiridde okunywa enjaga amayirungi n'obutakwako ne byebaagala kukola ate bwe tukwata abantu ne tubatwala nga kyesaba abatuuze mbadde mbasaba nti bwe balaba omuntu nti alina ekintu kyakoze bamugoberere. Babatuuze beekokodde ebikolwa ebyettemu ebifuuse baana baliwo mu Masaka ne basaba bekikwatako okusitukiramu okubaako ne kye bakola okubirwanyisa. Omwogezi wa poliisi abavubuka tuli bangi ate emirimu tuyina mitono egamba nti ebbula ly'emirimu lireeseewo embeera eyo kuba omuntu akulowoleza okuba nti olina ssente. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Masaka nga yetwaha Kasirye akakasizza ettemu lino wamu n'okukwatibwa kwa Nsamba ng'ategeeza nti ono wakutwalibwa mu kkooti avunaanibwe wabula n'asaba abantu okuba abeegendereza naddala ku bantu be batuma mu maka gaabwe. Tuvumirira ekikolwa kino eky'abantu okubeera nga batwalira amateeka mu ngalo ne batta abantu abatalina musango. Ekintu ky'okutta tewali alina buyinza kutta era tugenda akakasa nti afuna ekibonerezo ekimugwanira. Kyetwandyagadde okulabula abantu baffe okuba nti tetulina kwesiga muntu ne tumwemaliramu kuba tukizudde nti ono wa booda abadde yeesigibwa nnyo omukyalo ono kati omugenzi. Anani Yansereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.